we are fighting for Congo people, and our cause is for Congo people. We want Congolese people, refugees, to come down, to come home, back home. We want Congolese to have food. We need Congolese children to go to school. Our vision is named from a failed state to a modern state to make Congo a business land. Being in Goma today is the result of struggle. Our objective is to go to Kinshasa because we have a vision for the people of DRC. So right, mbera ojulidde bulungi nnyo gwe mukwano gwange nkwanirizaako nnyo oli ku Yugi Update TV ko kisinzira okubanga otuwuliriza awo nyine tugenda okubanga tutandikira. Wabula ntegeeza gwe natannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo twegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali emitala w'amayanja tubaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Kakati omu ku bakulembeze abakulira akabinja k'abayeekera ka M23 ejjo ly'abalamu akasazeeko ekibuga Goma ne kakiwamba era akafuukidde abannansi b'e Congo akayinja mu ngatto. Omu ku bakulembeze oyo yabadde wano mu kibuga Kampala ng'aliko mu lukuŋŋaano ng'agezaako okuba ng'awa ensonga ze n'okugumya bannansi ssaako n'okukakasa ki kyennyininyini kye baliko ddala. Agambye nti nno ffe tugenda kusigala wano mu Goma. Pulaani zaffe ze tulina ne missoni yaffe tugenda kuba nga tweyongerayo tuwambe Kinshasa n'otugitwale. Twagala Congo ebeere n'emirembe. Agamba ayagala bannansi ba Congo bonna migrants abadduka mu ggwanga erya Congo nga bagenda mu mawanga amalala bakomewo mu nsi yaabwe beeyagaliremu. Ayagala okulaba nga Congo ekulaakulana, ayagala okulaba nga Congo abantu b'omu Congo amasomero gaddamu goopaleetingibwa, abantu basome, bannansi ba Congo baddemu okusoma, bannansi ba Congo baddemu okuba nga beeyagalira mu malwaliro gaabwe. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bo bagamba avuddeyo n'agamba nti ekibakoza bino byonna balwanirira munna Congo, munnansi waabwe, balwanirira omukongo abeere n'emirembe, baagala Congo ekulaakulane olw'okubanga nsi yaabwe ya bugagga era ejjuddemu ebyobugagga bingi. Baagala bibabeere nga bibagasa, bibeere nga bigasa ensi yaabwe nga Congo wabula nga tebigasa baabunaayira. Era bagambye nti oyo yenna ali mu basongamu olunwe nti balitreatinge aba yina kyabanoonyako kubanga badduke baddewa tebalina waakulaga kubanga eno gye balwanira y'ensi yaabwe. Bo balwanirira bulamu bwabwe mu nsi yaabwe saako ne bannansi bannaabwe Abakongo. Era twalabyeko jjojuzi wano mu kuwamba aba white mercenaries abakolera amawanga ag'ebunaayira. Era babakutte ne baba paradinga nga babasindika mu ggwanga eryerwana nga bagamba muteeke wansi ebyokulwanyisa kubanga ffe bemuzanyirako ffe tulwanirira bulamu bwaffe kyokka ate mmwe mulwanirira ssente. Enjawulo yeeriwo. Balwanira kubeera na bulamu bulungi mu nsi yaabwe okubanga tebasosolwa, okubanga ebyobugagga ebisimwayo bisobola obbagasa nga bo bannakongo bannaggwanga bannansi b'eggwanga erya Congo ebeere kwegamba ebibala ebiva mu nsi yaabwe bibajuna ate ne kukulaakulanya ensi yaabwe. Naye kati otunuulira eggwanga erya Congo liri mabega nnyo, si mbyanfuna, si mbyakusoma, si mbyabulamu. Olabira ddala nga liri mabega nnyo, si mbyakulima olw'okubanga entalo ezijjudde ekyo kanga walaba ensi ejjuddemu ebyobugagga buli nsi yonna gyeddukira okulaba nga babaako ne kye babbayo oli buli wabayagala otereeza obulamu. Naye ate bo be babijjamu bo basigadde batya? Kati omusaabayeekera ono kyagezaako okunnyonnyola. Babadde wali eri ku Serena Hotel ng'agezaako okunnyonnyola ensonga ze ng'agamba nti nno ffe tetulina gye tugenda kugenda era n'agamba bannansi tebeeraliikirira newankubadde ekibuga Goma bakiwambye naye missoni yaabwe yakweyongerayo paka mu kibuga ekya Goma ekya Kinshasa nakyo baagala kiwamba basobole okuzza emirembe mu ggwanga lyabwe erya Congo. Bagamba bannansi temweraliikirira, beetaaga obuwagizi bwammwe, beetaaga sapooti yammwe okusobola okulaba nga bagusa ensonga zaabwe munnansi asobole okweyagalira mu ggwanga lyegwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oyo waati omwogezi w'abayeekera k'akabinja ka M23 waavuddeyo n'awa ensonga ze ku nsonga ezimu kuzibalwanya. Tugenda kuba nga tukomawo tubawe ebiddirira tubabuulire bikyate engeri gye bitambuddemu mukwano gyange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kubadde osinze okuba nga otuwuliriza.
ng'wagala otuyingako kirya wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otuyingako ddala bulungi nnyo. Mbagala nnyo mwe bali kwekumira ku mayingo gano.